Yes, nkulamusizaako nate mukwano gwange bali kwekumira ku Yugi Updates TV gwe ali eyo ampuliriza mbaniriza kaseera okubanga mbawa updates nga bwegubadde gwe mukwano gwange ali eyo yeekumira ku Yugi Updates TV. Mwabali eyo emitala w'amayanja mwe bali kwekumira ku mayingo gano mukola kyamaanyi nnyo wabula abaagala okulanga naffe mbategeeza nti ngenda tandika obbaterawo WhatsApp namba mujja kuba mugifuna musobole okubanga mutandika okubanga mulanga naffe mu abaagala okulanga naffe emikwano gyange abali eyo tubadde tubakotegedde nnyo ebbanga ddene naye kakati twasizaawo enkola mugenda tandika okulanga naffe mmwe abanaaba baagala abalina obusobozi mwe mikwano gyange abampuliriza. Wabula mmwe abasubscribinze mbaagala nnyo era mbebaza ekyensuso. Wabula naawe gwe atandika kubanga osubscribinga genda mu maaso obeere ng'osubscribe. Kati mwenna mwebuuza ki kye tuleese olwaleero baleetedde obamanyisa nti olunaku mulindwa lwokusatu lugenda bbeera lwokusatu Paaliyamenti bw'esazeewo bw'egenda okuddamu okutuula oluwulira ku bbiiru eno ey'emmwanyi. Okusinziira ku kiraka wa Paaliyamenti, Minister of Finance Adolf agambye nti nno Paaliyamenti egenda okuddamu okutuula ku nsonga z'emmwanyi okonkuludinga okukola kusalawo ekyenkomeredde ku ki kyegenda okukolera emmwanyi zino eyiza kisigale nga kitwalibwa ekitongole kibadde kigitwala oba kigattibwe mu Minister of Agriculture and Animal. Kati Paaliyamenti esalawo olunaku lwokusatu. Okusinziira ku kiraka wa Paaliyamenti, Adolf agamba nti nno olunaku lugenda kubeera lwokusatu. Paaliyamenti eya32 egenda kuddamu etuule era agamba nti nno okusinziira ku biri ku itemu ku mmeeza mu Paaliyamenti ku tebo, itemu ey'okutaano ya Coffee Bill Amendment eya 2024 yeeriko era yegenda okuba nga ewulirwa. Egenda kuba mu ssaawa ez'omutuntu awo bw'atyo bw'agambye. Ensonga zino zigenda okuddamu okuba nga ziwulibwa tulabe emmwanyi egenda terugenda. Jjukira nti nno baagala okukwata emmwanyi bagigatte mu Minister of Agriculture ye beebeera nga egitwala, bagijje ku kitongole ekibadde kigitwala bagigatte mu Minister of Agriculture. Ekyaba opposition enkuyanja kyebagaanye bamembers ba Paaliyamenti naddala bano abali mu Buganda omuno nga bakulembeddwamu leader of opposition Yoweri Sonyonyi. Ekyo balumidde ddala n'ogwengulu bageeta erikwata ku mmwanyi. Ebiva ewa former leader of opposition naye agamba mbu emmwanyi ye abadde yayise nadda okuwithdrawinga bbiiru eno olw'ensonga nti nno yagamba gavumenti yandisaanye okubanga egenda maaso n'okwebuuzaako mu bantu mu balimi bababuuze bakonsalutinge bababuuze ki ekituufu ekyokukolebwa mumulaba mutya nga tebannasalawo bbiiru eno. Bbiiru eno egaaniddwa abaka ba Paaliyamenti era baddewo okusikangana omugwa mu Paaliyamenti naddala ku sayidi eno ey'opposition nga bagamba bo tebagenda kuganya bbiiru eno kubanga eyita ey'emmwanyi. Kati Adolf agambye nti ku lunaku olwokusatu mu ttuntu awo ery'emisana bbiiru eno wegenda okuddamu okubanga esomebwa tulabe oba inaayisibwa eneegattibwa ku Minister of Agriculture ekulibwa Mwami Frank. Kaakati jjukira nti nno emmwanyi eno waliwo agagambibwa nti waliwo omuzungu eyabawadde ettenda ey'emmwanyi. Kati y'ensonga lwaki Minister of Agriculture evuddeyo eyagala kunkuludingamu mmwanyi. Jjukira nti Minister of Agriculture yetwala ebyobulimi ekyobadde tokimanyi, yetwala ebyobulunzi, yetwala ebyennyanja. Kati baagala gattamu na bya mmwanyi naye byonna byetwala bibadde mabega nnyo era nga bikyali mabega nnyo, wabula eno emmwanyi etabaddeemu olaba nga eri waggulu. Kati olowooza banaagigattako kinaabeera kitya? Olaba eremereddwa buno obutini. Olaba Minister of Agriculture eremeddwa okuddukanya buno obutini n'obuteeka ku mutindo ogw'enjawulo. Tunuulire ebyennyanja, njagala otunuulire akavuyo akabadde mu byennyanja. Njagala otunuulire akavuyo akabadde mu by'ebisolo nga twamala n'omwaka gumu ng'ebitundu ebisinga ebya Uganda tebikkirizibwa na kusala nte.
kati bwe banaagigattako ekizito ekirala eky'emmwanyi ngulooza kigenda bbeera kitya? So nze nkubiriza ababaka baffe aba paaliyamenti mulume n'ogwengulu temukkiriza mmwanyi yaffe gigattika mu bintu bitategeereka, mulwane n'ogwengulu. Mikwano gyange mbategeeza nti mbadde bawuliriza balungi, awulidde tegeezaako muno nti olunaku genda kubeera lwakusatu lwetugenda okusalawo ekyenkomeredde ku mmwanyi eiza egattibwa mu Ministry of Agriculture oba esigalayo weebadde. Olunaku mulindwa lwakusatu. Paaliyamenti ku bimu ku item zeyina okuyishuwinga issue esooka eri ku namba 5 ya Coffee Amendment Bill 2024 egenda oyisibwa ku lunaku olwokusatu, begenda okuddamu okuyisibwa kibayita reading, preliminary hearing, badde mbawulire. Naye katusuubire nti ababaka baffe tugenda kuddamu okutula mu paaliyamenti mwalidde, kubanga wano mumanyi okuluma ogwengulu butuuka ekisa ne mutandika ate okubanga munanaagira, atujja mmanya mwalidde. Mbagala nnyo, twerabira ku subscribinga, likinga, commentinga, subscribinga. Mwera.